nga abantu ab'enjawulo abaagala okwesimbawo ku kkaadi ya National Unity Platform bakyagenda mu maaso n'okuyiwa ku kitebe ky'ekibiina kino okugyayo empapula okuvuganya mu kusunsulamu abanaakwatira ekibiina bbendera mu kalulu ka 2026. Olwaleero Busuulwa John nga ono ayagala kuvuganya ku kifo kya Mawokota North aggyeeyo empapula. Ono nga asinzira ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Makerere Kavule ategeezezza nga bw'atalina kubuusabuusa kwonna ku ky'okufuna kkaadi okusinziira ku byakoledde bannamawokota. Ennaku zino SG yatugamba nti kkaadi yalinnye ebitundu 6 bya ground. Kitegeeza nti ground kyeyogera era ndi mukakafu nti ground kyenayogera kitujja okugoberera. Ground Mawokota North ejattuwa amaanyi nkimanyi ebbanga yali mmazeeyo gitukola ground emyaka gyonna abantu b'Mawokota ndi mumativu nti bajja kunnondobayo ng'oyo agwanidde okufuna kkaadi eya NUP. Twale maaso enteekateeka ennundiivu okujja gavumenti ya Museveni kubanga mu ngeri y'emu ono aweze okuweereza bannamawokota kw'ossa n'ekibiina kyonna. Bangi bali eyo wansi batunuulidde kkaadi, batunuulidde ku bufuwa palamenti, banyweza ground okakasa nti bo banyweza obufuwa bwe, naye obufuwa banyweza abantu boogera birala. Era nsuubira nti olwaleero kezi empapula wano nzifunye nziggyeeyo muziraba ezinkiza okwesimba ngenda nzijjuze olunaku olwaleero. Mu nnaku eziddako ntono nnyo ngenda kuzizza ekibiina kyange abantu baffe basalewo ani agwenda okufuna kkaadi era bwe nabangifunye nja bakiikirira bulungi because ngese ba parliament naye nga president awanguza layidde ndi sure nti nsobola okukola abantu baffe bafuna service gye beetaaga. Era nza mbagamba nze interest yange nnyo teri ku parliament, interest yange eri mu kulaba nti tunyweza emirandira president Kyagulanyi alayire. Nze bese ba parliament nga Kyagulanyi alayidde amushuwa nsijja kutambula. Musaazi Maka, Magala TV, Agatalinda.